amawulire ge nawuliddeko nti Kasuku mulwadde. So gera naye waba mulwadde nja kugendayo mulabe. If it is true nga Kasuku mulwadde, I will go there mulabeko. Manyi munango omuntu waba mulwadde nga kituufu mulwadde, you have to go mulabe. So ketumusabire Kasuku awone. Yeah, nawuliddeko nti mulwadde. Tange njagala kino mukiyige. Guys, the law has no phone calls. Etteeka lisigala tteeka. Era omuntu akutwala mu mateeka oyo aba mulabewo nnamba emu. Nze Kyobola Junior sikkiriza kuntwala mu mateeka kubanga nga manyi etteeka teriweta. Etteeka balisomanga we liri. Kati bano bonna baddiini lubowa bafulu figa mateeka ge gabasumbuwa. Buli womala okukola show oba buli womala okukola program tuulako ne looyawo akubuulira ebikyamu byokoze. Guys, ffe lwaki mulowooza twetonda? Lwaki mulowooza twetonda? Tetwagala kugenda mu mateeka. Kati so Dini Lubowa ketukusabire naye Dini Lubowa kakkanya olugezigezi. Mwenna mwe bannamawulire abaliwo ennaku zino mwagala kola muzeeyi wange bye yakolanga tamale mirundi siniya oli yali mulala nkibabuulira mwe Dini Lubowa mwagala kola tamale mirundi siniya bye yakola ye yali mulala yaliyo mu nsiko gwe tewaliyo. Togenda n'ovuma abantu n'owooza nti olina abanene bajja kujjako bajja kusiba. Kino nkibabuulira bannamawulire mbalaba. Mulwana nnyo kola investigative journalism. Tosobola kola investigative journalism nga tolina bali mu gavumenti. Naye buli omu akopata amale mirundi siniya wallahi tebajja kukkiriza. They will not allow you. Olaba nze yali mutabani we sibikola. Do you see me acting like my dad? Tatange yali exception. He had immunity in this country. Takwatibwa. Ere banga tatange yamalawo nga avuma aba mafia tebamukwatako. I do remember one time my dad ayina abanene be yavuma ne baagala omukwata. Muganda wa president bamuyita Mariam yayungula amaje to protect my dad. Kati mu mawulire gano ge tulimu buli omu ayina emirandira gye. Kati gwe teweefuula kyotali. Antu abamu mwogera nnyo naye we banakwatako bwe bati totukubira omulanga nti bane mujje mu nnyambe. Yes, wano ku internet buli omu yajja bubwe. Tulaba bali Nobody events va ku Chameleon. Nobody events va Chameleon. Nobody events va Chameleon. Nchiddamu ogusemba. Nobody va Chameleon. Chameleon muleke. Na yo suso okuvuma omusajja oyo. Nobody, it's becoming too much. And you're too personal. Ovuma Chameleon every day. Chisuse nobody. Omusajja muleke. Omusitumogere ko mulundi gumukole ebirala. Ne buli kiseera obeera ovuma Chameleon nobody. Chameleon ne bwe yatuuse okuvaayo. Yes, tukiriza Chameleon yalina ensobize. Ne waliwo ekisukka guys. Nobody Chameleon tojja musobola. Mwabaleetera abantu okukola ensobi nga mwaba batankuula. Oba Chameleon alina olutalo ne alien skin. It's not your way to fight. Sigwe mwogezi wa alien. Bali bayimbi n'abayimbi bajja bimala. Ndabo n'abayina abanene mu government. Alien skin alina ababe ne Kamili. Muve mu ntalo z'abayimbi. Nobody nonyo omulimo okole. Wano bakutwala ku CPS nobody. Teri munene yajja. Omaye ebintu bino bitucekinga mu bulamu. Nobody bakwata nga bakwata enkoko. Ne bakutwala ku CPS ne bakwambula engoye ne bakwambula engatto. Nobody toyina kyoli. Va Chameleon. Sajja ojja mufunamu obuzibu. Va Kamili. Musajja muleke. Negwe novuma Chameleon Monday to Monday. You lose the point. Mu bizibu bya alien skin Chameleon talimu. Chameleon si yagamba alien skin yakuba abantu. Mulekerawo okole ebikolobero byamwe ne mutaliko biteeka kubalala. Alien skin aina okutuusa embeera ze.
That is the fact. Era buli omu kyamugamba, ne Kenzo kyamugamba, ne Bebe Kulu kyamugamba, Alien Skin ayino kyusa embeera ze, teri amuwalana. Teri awalana Alien. Just embeera ze bikolwa bye bimuleetedde okubeera mu ezo embeera. Chameleon tayina kakwate ku bizibu bya Alien. Just abantu tulina okutegeera nti ebikolwa byaffe choices. Life is about choices. Bw'osalawo okuba abantu, bw'osalawo olumya abantu, naawe bagenda kukola kyekimu. And bwe baba bakola kyekimu tokuba nduulu. Totandika kwata blame kugishiftinga. Omanyi ekibi ekiri wano ku TikTok ennaku zino kyetina. People are shifting blames. Oganyo okolo oli mwavu toyina ssente. Otandika okunenya abalala nga we bakulwanisa. Tewali akuloga tokola. Guys, the problem eri ku TikTok wano gyendabye. Abantu tebagala ku taking a blame for their actions. Tandika oku appreciating ensobi zo ng'omuntu. Febisere ebimu tulaba nga twetonda ne wetondera omuntu si lwakuba nti oli mukyamu, but twasoma, we went to school. Okwetonda si bunafu. It's buying time to win a war. Guys, entale ezimu zetulwana tetuziwangulirawo, ezimu zeetaaga obudde. Nze buli wandaba nga netonda siba mukyamu. I'm a psychologist. Ninasoma obwongo bw'omuntu. Manyi nti sometimes nina okubayinga time mpangula olutalo. Twandi muzibu okuwangula. Because wolooza ati nabivaako ate manja abiriko. Nsobola okwesonyiwa. Nolooza nakuvaako naye nga nkyakuliko nkubala. That is how a warrior fights. Entale ezimu za longo term. Omuntu oga ati esonyiwa tekitegeeza ati aba yeerabidde bye yakola oba bye wamukola. No. We forgive, but we don't forget. Tusonyiwa naye tetwerabira. Yes, okusonyiwa n'okwerabira bya njawulo. Kati Alien Skin tewali amulwanisa. Era namanya abawagizi ba Alien nga mubeera wano muvuma abantu. Era gundi yatulwanisa mukyuse empisa zammwe. Enseene esobola okulema lwa mpisa. This world can turn on you because olw'empisa zo. Guys, enseeno bokakka mu bwe bugiwangula. Just be humble. Just be humble. Ogenda kuwangula enseeno. Fete tukoze nnyo. Tuliya kubokakka mu nampisa. Guys, oyina ekiseera tolina otuuka n'okkakkana. Enensi amaanyi tegagiwangula. Era woba okyaleeta amaanyi ku nseeno gennyini ge gagenda okukuba ate. Mwasomako physics, action and reaction are equal but opposite. Enseeno amaanyi g'ogiwa gennyini ge gakomawo gakkube. Kyobola abantu basirifu ennaku zo paper silent. Not because it tebamanyi, but they just chose to keep quiet. Kabi oyogera bikuddira. Leero oyogera ekigambo ne kikufuukira ekigambo. Nenga just bwetowaze na mpisa. Nze ababana bafango nimbagambe ekintu kimu. Abana ba Alien Skin. Okuvuma abantu tekijja bayamba. Okuwemula abantu tekijja bayamba. Mukyuse empisa zammwe. Abantu mubalabe nga abantu. They will also treat you like people. Newe mutreating abantu ng'ensolo. Ne mutreating abantu nga bote bayina baabwe. They will do the same. Give people respect. Bajja kuwa ekitiibwa. Naye bw'olowooza nti mukuba abantu mulimu eddembe. You know, beating up people, abusing people. Temuliimu mirembe. Kuba n'abaasooka bikola tebaliiwo. Gwe buli kyokola jjukirayo nti eriyo yasooka okikola aliwa. Wanani yali asinga Sobi? Sobi aliwa. Where is Sobi today? Bamutemaatema eggomba. Wali. Natuuka ekiseera n'enkowa abantu. Gye mirembe gye nnina. Owulirayo akyalwana nange. Just natuuka mukusireka ati abantu mbakooye. Guys, eriyo ekiseera mbulamu. Woga ati I'm done. Nkooye. Nze abantu nabakoowa. Emikwano n'engoba. Kati nina emirembe mbeera wange. Just peaceful. So you try it. Leero naawe kigezeeko. You'll have peace of mind. Naye tojja siga bukyayi. Tojja siga butemu. Tojja siga ofune emirembe. You can't. They will fight you. They will fight you. So me, I have peace of mind. Abantu nabakoowa dda. Ndaba balabe.
Bobi Wine webale tugobera Segona nziramu okwebaza Bobi Wine webale tugobera Segona na abeyita abebitibwa banaffe buli amanyi nti oli wa kitibwa. Please, this is a message. Buli amanyi nti mu byobufuzi oli wa kitibwa tugambwako gwe watondebwa kufuga abantu gende Mengo we wali abebitibwa nayo no politics gwe tulimu today Segona wa abantu wano tuli mu buweereza Segona we jemu olugezigezi n'okulowooza nti otegeera nnyo okusinga buli omu bakita bigotism mu luzungu. Segona you are egocentric, egoism omuzungu kyayita egocentrism. Segona bwe bulwadde obukusombowa olowooza wasoma nnyo okusinga bonna abakuliraani ate ku ebyo bigotism ne egocentrism n'ogattako olugezigezi. Olina olugezigezi olowooza buli omu alina bawansiiwo. Segona wumula. Enough is enough. Fa abantu bokiikirira twakukoowa dda. Mbeera gy'okiikirira ekyengera twakukoowa. Toziika, kungubaga, toyina kyokoze. Segona toyina kyokoze. Ozunza lugezigezi na kwambala makooti. Oyo politics wa makooti yaggwako dda. Owo busuuti bwe mwambala ndiroya eggwanga likooya ab'amakooti. Nammwe abalowooza ati mutegeera nnyo. Segona genda okola ekibiina ekikyo tugyeko olugezigezi musajja gwe. Ebyo birawo n'oyogera nga bwe wasomera ani gw'oliisa. Era nze nasoma ani ataasoma wano amwe diguli oloda nasomera n'amasomero manungi okusinga by the way. Segona I went through better schools than you. Oluzungu lwe mwogerera mu nnyindo Uganda si bye yagala kati. Abantu baagala malwaliro, baagala masomero, baagala masanyalaze, baagala nguudo, buweereza. Ezo enzungu zammwe muzitwale eri. Amwe lawyer, amateeka wagasomera ani? Everybody is now a lawyer. Nange ndi mu kusoma amateeka. So what? So what? Ebyo byamwe lawyer, amwe dokita byagwako dda buli omu kati lawyer buli omu dokita. Kati Segona tujja kutwepankirako mbo simanyi oli lawyer. So what? I'm also doing law. Nange nsoma mateeka. Ne Lweyija asoma mateeka. Ne Bobi Wine yasoma mateeka. So kati amateeka tekikyali nti kintu ky'amaanyi. Everybody is now a lawyer. Kati Segona ebitabo byo bye wasoma ebingi. Genda ofuuka headmaster. You can be a head teacher. Kanti otubulira CV. Wano tetulonda headmaster ba masomero. CV zo zisigaze. Tulonda babaka ba parliament. Abagenda okukolerera abantu. Wano tetulonda head teacher. Segona. Era nze my CV CV siye kulonda. Fe bana Uganda fa bakulonda. Bobo uli ati CV yo nungi nnyo genda okole mu UN. Genda apply for job in UN. Totumanyira Segona. Gwe bwoba uli ati oli munna byabufuzi nga CV yo y'amaanyi nnyo saba omulimo mu UN mu parliament vamu. Tukoyo okutumanyira. Tukoyo okutujoga. Temukola mubeera muyimba mu 7 yaveeko. Ani abagambye twagala aveeko. Utodio wati mtugawi. Segona emyaka 2 gyomaze mu parliament kikyoleseeyo tukikuwe. 20 years obadde mu parliament. Kogera nzungu kwefulati mujjako mu 7 temuyina kye mukola. You have done nothing. Batu sokujjako kadi oyomba. Okoze eki? Oza nze yakola constitution ya Nuupu. Twakutuma kola constitution. Oba twakutuma kuweereza bantu. Ne Buganda leero yabavuddemu. Ne kuluno Mengo yakuvuddemu Segona. Bwe muto bwe mwasuula DP. Era bintu ebyo mbu mwasoma nnyo ne mukyankalanya DP ne mugiteeka ku ttaka. Ne tuloza mawo ye mubi. Ne mulipira Mbabazi go forward. Wano 2016 Segona. Era nozunza obusuuti bwo mpaka ewa Mbabazi. Ezo nazo ne muzirya. Ne muve ewa Mbabazi ne mulipira Bobi Wine. Kati leero Segona toyina gogenda kusiriwaza.
You can't fool people all the time. Segono tusiriwaziza nnyo. Ozambera mu koti oli mulamuzi. Aye judge. Nze bera mu koti inzajja yabe basibye. Oli mulamuzi genda obere omulamuzi. Kandi be judge. Fe twagala mubaka ali ku ground. Toyina kyo tukoledde n'ekyo. Musajja gwe wantama. Segona wantamya lugezigezi. Ene weyogeza banyimye kadi bagikumye. Genda olime. Gwasose. Obadde ina kufira mu parliament. Segona wakole dame lyoto ina fira mu parliament. Osoko tubulirenga okuma kadi ngabwe kiri ekinene genda. Segona just go. Tukoye DP block. Muri basubuzi ba M7. Muri ba block ba M7. Pano ali musango gwa Bank of Uganda. Ani yagukuteekamu. No bivuruga. Segona Gandhi West. Gena bulo famu yo. Tukoye DP block namboze. Segona Muhanga Kivumbi. Ako ka group ako kasibante. Beita de G7. Mpuga. Ena group ya bafiri. Bonna bafiri bali yawo. Semuju nganda. Semuju nawe tukukoye. Semuju ebibozi byo tebikyanyuma. Ebyo kutubulira Museveni alira kusowani za bilioni. Museveni yaguze girasi Lukwago. Group ya bafiri eri mu Lukwago. Segona Muhanga Kivumbi Namboze Semuju nganda Impuga mugende tubakoye. Tukoye politics wa muwe Kigwagwa. Eno mulyane government eno nemwefula abagijjako temwina bye mukolera abantu mulinga abapatana Museveni bwali genda muli zaako ki gwe Semuju nganda nawe tukukoye. Ebibozi byo tebikyatunyumira. Toyina nawe kyokoledde bantu beekira municipality. Obera mu byabyo Museveni yaguze girasi empya. Museveni yaguze motoka we are tired of those conversations. Semuju nganda tukoye agabozigo. Tebikyanyuma. Sese tete usayina abakoze 13. So what? Okoze eki Semuju. Mubera ku parliament munyumya conversing as if you are doing something tewali. Nawe Semuju tukukoye. Chusa ako ku bigabozi. Abantu beekira bonna bakaba tewali kiriyo. Muli Museveni must go. Myaka 2. So Bobi Wine webali kutugobera gaferegano. Oli empuga yeba mugobadda. Lwabubbi. Oyo mpuga yabba 5 oyo. Mbuye wadda akasiimo. Mpuga bali bakusiima kuki? Okola omulimo go wetaaga okusiima. So to do your job in this country. Cheta gati you must be appreciated. Kati amajaga lwana mu lutalo go tugasiime tutya. Negwe mpuga muloza tuli basiru. You think we are stupid? Impuga otugamba otya nti bakusiimye ne bakuwe milioni 5. Ngabasomesa tebalina zibasasula. Badokita tebalina zibasasula. Mpuga novayo nokala. Mbu otutesete zaffe milioni 5. Bakusiimye wali okola mulimo go. Office yo eyali of opposition yali mu bilioni 5. Bakusiima kuki? Kubango yambala bulungi. Impuga bakusiima kuki? Olwa majaga lwana mu lutalo. Twina amajaga li Somalia. Go tunagasiima tutya. Gwatulo obutuzi mu parliament. Woba weewadde 5. 500. Bobansiimye bampadde akasiimo. Kitange yakolera eggwanga limu mwamu wa Meka. What was my father given? Who worked for this government? Ebyo ebintu bye bitunyeza ku government yene. Abagwago kujja ne mubawe sente ng'abakola temwagala zibawa. Impuga gwe mwawe 5 owange mwamu wa Meka. Omusajja yakolera government yene. Mwatu wa Meka. Kakati ebyobusiimo tewali. Nesiraba nko omuntu gwe basiima kola mulimo gwe. Kati nababaka nabo banewa akasiimo because bateesa amateeka. Kati mu parliament mwagenda kola yoki. Bwe tuba buli omuntu genda musiima. Kyogaba n'abalamuzi tubawe. Mukubanga abalamuzi basaze emisango. So tubawe milioni 5. You are doing your work. You are doing your work. Ng'omubaka wa parliament teweetaaga kusiimibwa. Akola omulimo gwe tebamusiima bamuwa musaala. You have a salary. Then how do you wake up one morning? No kati, yes, you are the mumpa musala, netaga nakasiimo. Really? Surely? Lukwago nawe genda. Lord Mayor.
sirabangako muntu atigomeza bannakampala nga Lukwago. Toyagala nkulakulana. Wano hamu yabadde azimba omwala, genda y'ogulabe. Omwala gugenda kuggwa. Naye omuntu najja azimba omwala, atuwonya amataba, atuwonya ababbi. Gomanya kyali ku mwala ogwo gwenna kivugo. Buli abulwa toyi mu kibuga mwapama. Ng'enkuba bw'etonya nga kati bw'etonya, amaduuka g'abantu gajjula amazzi. Hamu n'atuyamba. In fact hamu yeetaaga omudaali bannange. Omusajja n'atuzimbira omwala ku ssente ze. Naye kisajja gwe Lukwago nga bw'otayagala Kampala etereere. Kati ku mwala kw'osula Lukwago. Abantu bababbanga amasimu awo. Ne batukuba bupeeva. Agabbi ne gadduka mwala. Era Lukwago wali toyagala omwala bagukole. Kubanga ababbi abatubbanga baali babo. Kindabikira Lukwago nawe wali omu ku babbi abatubbanga ku mwala. Kati tuuka wolabe. Hamu kyakoze. Very good work. Bannange ebibuga byonna emyala bagibikka. Tambula ensi yonna. Gende Nairobi, gende Rwanda, emyala gyonna bagibikka. Naye Lukwago gwe buli kiseera oyagala Kampala ebeere nga tubeera mu bizibu. Lukwago okoze ki emyaka gy'omazeeko? Wasooka kuba MP wa Kampala. Myaka 10 tewali kye wakola. Obadde road mayor emyaka 15. Lukwago okoze eki? Kye twagala otubuulire. Obeera mu ntalo buli kiseera. Lukwago tukoye entalo zo. Gwe buli kiseera olwana n'abakansala. Bw'otalwana n'abakansala olwana n'executive director. Bw'otalwana n'executive director olwana n'abagagga mu kibuga. Gwe buli omu tomwagala. Bw'otalwana nabo olwana na NUP. Lukwago gwe ku nsi oyagala ani? Lukwago naawe genda. Entalo zo zitwaleke ewuwo. Twasooka ne tuwoza Jennifer Musie mubi. Lukwago kyokka ky'otukoledde mu kibuga kasasiro kutta abantu b'ekiteezi. Kasasiro kuba b'ekiteezi n'abatta. Lukwago kyekyo kyokka ky'otukoledde. Kasasiro kutta abantu b'ekiteezi. Lukwago genda. Tukoye entalo zo. Myaka 2. Alozias ye mumuze mumuwe kadi. Eyo kayensobi Bobi Wine gye wakoze. Lubongoya ne Bobi Wine Alozias mumuze. Omusajja akoledde nnyo abantu be Rubaga. Truth be told. Nze ndiwe naalemu naye waliwo abanupu benda babakoze Alozias. Oyo omusajja Alozias Mukasa akalulu akaggwa yateekamu 2.5 billion. Billion 2 n'ekitundu. Ze yateeka mu kalulu akaggwa. Tewali mubaka ya advertising NUP nga Alozias. Ebiseera bino ali kyali mu nupu. Oyo omusajja maani Alozias mwakoze obyo obutamuwa kadi. Omusajja yateeka ssente mu adverts okulanga NUP. Era Bobi Wine Alozias mumuze muwe kadi. Yakola nnyo bambi. Alozias Mukasa ye MP yekka agabya amazzi national water nju kunju. Agabidde abantu amazzi nju kunju. Because Rubaga otosobola sima bowa holo. Sewage pipes nyingi. Buli wosima bowa holo. So naye Alozias agabidde abantu amazzi nju kunju. Mwe mukibanyiti Alozias Mukasa yekka ye yasimbawo mukazi we mu Western Uganda ku kadi ye NUP. Ngabalamwe namutidde. Ngabalamwe namutidde ogenda nawe Lubongoya. Watiye wamwe. Chobola wesimbye mu Kampala. Naye Alozias Mukasa yakwata mukyala we. Na mutwale kabaloli. Ne yesiba ku kadi ya NUP. Omukyala oyo yafuna obululu omutwalo gumu. So Alozias mumuwe kadi. Mwe mukibayiti Alozias Mukasa. Ye mubake yasinga obululu mu Kampala wano. Mu Buganda. Ku kadi ya NUP. Yafuna obululu emitwalo 5 Kati oyo gosuula. Alozias mu Buganda. Ku kadi ya NUP ye yasinga obululu emitwalo 5 Kati otoyinza butamuwa kadi. So Lubongoya ne Bobi Wine Alozias Mukasa mumuwe. Oyo mumwetaaga. Ayinze mbabuulira. Neera n'oyo omukazi gwe mwawadde kadi mu kifo kya Alozias. Neera mufere. Omukazi tasobola eyo constituency ye Rubaga. Eyo constituency erimu ba makanika mulimu ndeeba. Mulimu ba makanika. Mulimu abachi abawolodingi. Na Alozias Mukasa yabakubiranga obulango bonna. Buli garage eri mu constituency ye Alozias Mukasa yabakubiranga obulango. Kwe buli ku CBS. Oyo omusajja akola Alozias. So mumuwe kadi. Ye mubaka yake yakikola. Yakwata garage zo mu ndeeba.
n'abatunda embaawo n'abakubira obulango ku ssente ze kati gwabuuza Alozias Mukasa akoze eki gwe omubaka we yali abikoledde abayimbi abava eno ne balya ssente buli wamu Busoga ina abayimbi baayo Northern Uganda ina abayimbi baayo yes buli muyimbi abeere mu region ye awo twawulemu n'ekibinya abayimbi be bafuna ssente it's bad abayimbi notuka mu Northern Uganda eri abayimbi baayo temubawa ssente kati buli muyimbi abeere mu region ye ab'embalala babeere n'abayimbi baabwe tulekera okwe exporting abayimbi abalala kwa oyimba mu Luganda ekikutwala embalala kyeki nga balwe yijide bali so buli muyimbi abeere mu region ye I think that's a good idea neba na bayimbi bali region zendala bafune ku sente but they have been overshadowed wali abana bayimbi nyimba za president Busoga nungi very nice songs teri abalabawo so njagala State House controller Major Emma Speaker Anita Amongi mutuyambe buli muyimbi asigale mu region ye n'abayimbi abalala nabo balabikeko tuine nyimba za president Museveni nyingi kati mwaba amawulire mumpulirize naddala mwabali mu DCC yabetegese okubba genocide temujja kumubba ku luno nawandise dda email tabawo wadde 10 nabalabye mwababulwa emirimu muli mu DCCU mutudde neba nabeyita ba advisor batagala kukola mulekerawo okusabiriza genocide ziyaba wazimala mabuli kiseera mukola meeting za kubba genocide tubawo wadde 10 DCCU yagwa nabuli kiseera ne mutula nawe senkubuga omusajja omukulu ku myaka gye kinano kyasabiriza mwabatako okusabiriza mwabaki ne mutuuza olukuŋŋaana engeri gye mugenda okuddamu mubbe mu genocide omusajja abawo obukadde 207 bwe baba bazibba mugende mwebake tukoye ebibozi bya DCCU ebitagwa kati mwetegesera okubba genocide namuwandiikidde dda email temujja kumubba ku luno mugende munoonyeze president akalulu kati muli ba advisor nemusabiriza nemujja nemwewaanira ku bantu mukola gwa kusabiriza bwe mwepanka please mugende munoonye emirimu guys enough is enough nemutuuliza olukuŋŋaana mu hoteri nde this guys era kusabiriza tewali sente za DCCU ku luno mwenyige mu group eziriwo mugende wa Jati Namyalo mugende wa Bebekulu mugende wa Meja Kuteesa ze group 3 eziriwo munoonyeze mwenyigamu tewali DCCU ndala wano tubakoyo okutumanyira baana mmwe mwakola ki ekibasasuza mwakola ki mumulanga Uganda byekoze mmwe mulanga mmwe mwali gulu muli maloji mwezi na bwezi mwali mukola eggulu jeno n'abasasule mwagala abasasule ne condom nemwe which country is this mwali mulanga biche eggulu bye mwalanga nebibasasuza esente nyingi bwezito gwe full figure nawe noonyo omulimo ebyo ebintu byoli mu full figure biveemu okuze ebintu byokusabiriza gwe full figure sente genocide ze yakakuwa tezikumala nali eggulu bakuwa $5,000,000 n'oyo senkubuge mwazikola muki era kati munoonya bwe munaamubba temugenda kuddamu kumubba eyo email nagisindise dda ewa genocide no money abaana bali bize banoonyeza president Kalulu muli eno muteesa bi DCCU yagwa buli ali mu DCCU noonya jodda munoonye emirimu tuoza ndi advisor tebakusasula gyokola full figure office ya president tekusasula wano sibo tuvumanga bwe tukwata bu kamera DCCU gikola muki bakwata poti wano sibo tuvuma abo ba junior bakasuku bazunga ne bu kamera gwe DCCU jagazaaki abalimu bakwata poti n'abakwata kamera mubye omusajja ekimala genocide musale tuyambe toyongera baana abo sente ekimala abataafuna mulifuna olulala gye muli babasasula ajati adi Namyalo bawa sente wana abamuli wa Bebekulu babawa sente ffe tuli wa Meja Emma Kuteesa gye tuli nze mbeera n'abasirikale sira n'abasivilian kati buli omu yenyige mu groups ezo esatu you can choose ogende wa Bebekulu you can choose ogende wa Jati Namyalo you can even choose ogende wa Meja Emma
Bana twabakoledde katogo nyama piraawo kyoyagala kyobulya. This time round ba TikToker tetwagala kuwulira safu na sente gyowulira emirembe gyobooba. Ekyo kyo twakikoze. Ffe batugulira dda amasimu gagano iPhone 15 Junior Nandi gijewa. Yes, batugulira amasimu n'emizindalo. Tuli ku timu ya president. Ndi ku media timu ya president. Nze sijja kujja ku ground. Nja kujja bwalumu. Bateeka ku timu ya president ya mawulire naye banenze alukamu sometimes. Nja kujja bwalumu. Junior buli wemba I cause trouble. So sagala SFC nkube migo. Kungamba simanya bitambuliso yiko wapi nga sina sijja kujja. Nze sibera SFC weri. Mbatia. Sibaina akobuzibu just me. I'm allergic to SFC sagala kubera weri. Bakukuba bakubuza ID simanya bitambuliso nze siba nabyo. Ate nze Junior sina njogera. Kati okusinga okubeera eyo to create trouble. Let me be here. Nsobola okuwagirira no President Museveni nga sigeze kugula awundi. Yes. Amawulire ge nawuliddeko nti Kasuku mulwadde. So gera naye waba mulwadde nja kugendayo mulabe. If it is true nga Kasuku mulwadde I will go there. Mulabeko. Manyi munango omuntu waba mulwadde nga kituufu mulwadde you have to go mulabe. So ketumusabire Kasuku awone. Yeah, nawuliddeko nti mulwadde. Naye I am finding time. Ali mu ddwaliro ki? Which hospital? Nyendeyo mulabe. If it is true. If it is true, my brother. My brother Kasuku. Agali mu nkubo galaga nti mulwadde. So njagala Shalom nkukubireko mbulire eddwaliro lyalimu. So that I go there. Sagala baga nti era Junior teyazze. Oyo mwana alina omutima omubi. Eddogo erimulabika ku maaso. Yabadde amayimba manyi mwogera abantu ba TikTok mwasama. Era Kasuku nalwala. Junior n'otagendayo. Abantu nga mwerabira. Sibye mujja okunjogerera. Omanyi mwogera. Kati mulinze nneme butagendayo. Olwo mutokomoko omugambo. Yeya muloze. Nenga ate munange tuyina by the way we have good hearts. Tuyina munne emitima emirungi. Just lwakwa mwagala laba bibi byokka. Kino kankubireko. People here are living a better life. Nene mubeereko ku live n'omanyira ono be mumanyira babasinga. Owoza nina akatabo kakuyambe ki? Waliwo medical bill gye basasa akatabo ke Canada. Passport gitwale mu banka bakuwe sente oba ina amakulu. Can't get a loan using your passport if it is worth it. Ekintu kyonna kyotwala mu banka ne batakuwa loan tekiina makulu mu bulamu. Get it from me. Ekintu kyonna nze okumpa akatabo ke Canada mu America ompe ekyapa ky'ettaka. You give me that title. Naye gwe guno omulembe gwokka gw'osanga abagwagwa ng'amanyira omuntu alina ebyapa nga yalina katabo. Mwana na American citizen. So what? Osobola okuba mu America ng'oli mwavu. It doesn't matter the place. What matters oyina sente meka. Money n'omuzungu gy'oli yategeera sente abaddugavu abaziina abawe ekitiibwa. Eyo mu America Canada gy'oli gy'oyasamira omuzungu amanyi sente. Era ng'osaba visa omuzungu akubuuza back account leeta wano back account. Ensi sente z'oyina si gy'obeera. Ne bw'osula emunyonyo, ne bw'osula ekisaasi, ne bw'osula ebuziga nga yuwapuwa weekanaali ennansana. Weekanaasula mu kibumbiro. Kati zibwe mbalaba abantu b'ebweru mmwe abali e Canada abasaamiridde abakola zi live bu YouTube. Mbakwatibwa ennaku. Munoonye sente. Muve ku bantu. Muve mu bintu by'ekigwagwa. Ebyokudda mu buyumbe Canada obulinga toyi zaffe. Mudde mu ŋŋambo. Badiyale nina olugambo lufunamu ki? Emyaka gy'omukoledde ŋŋambo mulagawo ki? Nga sula yasitudde kalina wano. Nga sula yasitudde akeedi. The disguise of olugambo. Muli badiyale. Gundi yeebaka ne gundi obitugamba bituyambe ki? Gundi waba yeebaka ne gundi ani atebaka na muntu.
omuntu okwebaka n'omuntu it's their right dembe lyabwe banange buli omu yebake ne gwayagala ebitundu byaffe ebyekyama byaffe tombulira ngeri gye mbikozesa mu ndeka bandye era Junior bamulya ndeka bampomerwe nzigwawo lwabo womi ndi musava ndi juice nina amazi nze nanwe ekyogo ndeka bandye ekikulumirawo naye omuntu nakuddako nakugeyengula macha lwaggulu n'omubuuza mukwano ofuniramu wa nze sina complaining. Why do you complain on my behalf? I'm not complaining. Naye you are acting as if onumirirwa. Siri mwana wa nnyoko. Guys, siri mwana wa nnyoko tonumirirwa. Internet tukolako mikwano gye tutwala maaso. Sikola ntalo. Naye mwene mubeera mu ntalo, buli kiseera oli mu ntalo, oli mukazi mukulu, okaddiye. Kati abaana bo ogenda bbawo akinga ofudde. Lugambo ngera ba TikTok page. Mudame lyo TikTok page gyolekera abaana. Bakazi mmwe mukole. Mukuze naye muganya okuddamu amagezi. Abamu muri Canada naye mwina kuba bajjajja, wina kulima bijja. Emyaka gyo singa olima bijja. Ekyeyo kikulemeredde. Mwali mumanyi by this time mbwe Canada eriyo sente ziriwaze muyina. Junior, jangwe Canada okole mwabaliyo nga mufaanana ng'obukopa. You look like a dandrins. Mwene ebyo bibayiseemu mulinga mala queen. Amaso gabaguddemu gabalinganga entengo. Oza ene Canada tuli mu muzira. Wali ali obulungi mu muzira. Olaba wane mpewe efuwa neto tuli mu degrees 2. Is there a good life in snow? Ngo wawa. Olaba bazungu banyini nsi yabatamadde. Kati aba Canada banyini Canada banyini America byabatamadda. Baddukira kati Dubai gye babeera. Bali mu Africa. Gomuddugavu yakagenda yo tutendera Canada. Toyinda certificate ekukiriza kusangula mazi. You don't have a working certificate. Oli awo tubulira ebirungi bye Bulaya. Abana Uganda muyina amaalo mwakulira mu bwavu. It's poverty. Bwavu bwe bubasumbu mwakulira mu bwavu. Ne bwogenze bwerwere episa zembi ogenze nazo. Mwakalaba. Omuntu eyakulira mu bwavu bannanga okuba mujjamu. Nze balaba we Bulaya. Nolaga ennyumba kati gwe omuntu oli mu America. Mifo kyokulaga company gyozimbye in New York. There are job opportunities in California. Nyana bane Uganda bimanyi balikola mu Boeing. Gosangula bakadde mazi. You have even the guts to tell us nti oli mu bulamu bulungi. Which life? Do you know what they call good life? Bulamu ki bolimu. Osenyambala simanyo. Oyola bi mu park biwambula. La Junior. Eno mu America ebintu bitambula wa mama. Nga bwova kusimu okaba oli mu depression yebaluma. You are depressed. Temina bemwogera nabo. Nobeera nga ali mukomera. Nze balaba abantu bebweru nga mukomya we Uganda. Nga omulaba abukanga jansi. Abadde depressed. You miss people. You are homesick. Nobeera homesick. Omuntu webweru akubira essimu n'agimalako essaawa 2. Just anoonya gwayogera naye. I understand. But why don't you work? Wewe timeline nga eti nyenze bweru nkube ekyeyo emyaka 10 nkomewo okusi okudda mu ngambo muli kuzira yivu kati gwe bweru okolota YouTube nalabo no mwana Wisdom kaye ye nali ngo obubina bwali lipazo kaye Wisdom ye na sense busomuzira go muyisemu nena bono yibulake mukasa bali nabo bataddeko YouTube no funa visa no tunde ebibyo ngogenze bwe rukola YouTube ani akuloga kaye ibulakani abaloga. You sell all your property, you go to get a visa to form a YouTube in Canada kweganga wekana ne shalumu asigadde wana Uganda. Guys, abantu bebweru muswaleko kati ne bazadde bono basibula nti nyenze bweru kola ne bakola ati oli kula yivu ku TikTok. So you say goodbye to your family, so they are now watching you on TikTok. That's the job you do. Kutambuza ngambo. Can you get shameful? For God's sake, can you be ashamed? Oli mu first world country. US. Na yemi limo jikubuza. Kati wole mu America dewa.
No, tukirowoozemu. Okay, olemeddwa America, olemeddwa Canada. Where you go to work? Which countries have better systems than those countries? Mumina omukisa system bazitereza. Bulaya bw'osoma ofuna. Temwagala kusoma. You don't want to study. Bulaya bw'osoma ofuna. Bw'okola ofuna. Ovewa kanga nekyo ogenda ofuna okimanyi. That's the goodness of Europe and America. And you get out of your home knowing what you are going to earn. When Uganda sibwe chiri, we earn by Iraq. Uganda mukisa. Bokya kumachanga toina wadde 10 ne buzibango ina milioni 10. Wana Uganda kisoboka. Mu America kinzo obutasoboka. Nze fees zenina kulaba blue movie, kulaba pornography, kugula wifi, kwe kubabu sabuni. Byebizibu kati byenina these days. Kulaba blue movie, kugula wifi, kulaba pornography, nene kubaka sabuni nene baka. Those are my problems. Byebizibu byange bitono nnyo. Nze sina mwana. Bo mwana apami. Etaga papa. Omwana simanya amabere gabuze munyina kati ayonkenze. Amabere gabula mama wa yonkenze. Kwa mutere waka solo omwana ayonke kubanga amabere gabuze munyina. Nze siagala bibozi by'abaana wano. Ere nyumba yange ginaziba temuli mu katanda ka mwana. Omukazi ajjanga nkukala katanga ogenda. Ewange bagita piki pule. Nekigambo kinene nnyo nakiwandika ku gate. Piki pule. Omukazi ayingira mu nkukala kata tewali bya bufumbo. Mu junior I love you onjagala ojagaza ki. Tukala kati piki pule. Abiba simanya abiba. Simanya abiba. Louis Light, my sister. Wuliriza bye nyendo kugamba. Louis Light. Nkwagala nnyo, you are my sister. Louis Light va mu kuyomba n'abantu abatayina kye bakwongerako mu bulamu. Louis Light oba gwe Louis Light nkwagala nnyo my sister. Oli muwala mulungi, wasoma, oluzungu olumanyi, naye oyina ekizibu ekyo teweebuulirira. Louis Light ogenda ofuuka full figure. Goyomba na buli omu. Louis Light you are turning into a full figure. Gwe buli omu oyomba naye. Out of nowhere yobera mu ntalo. Why don't you let some things go? Eno internet oyina okulondamu boyomba nabo. Louis Light si buli agenda okukyokoza toyina omwana okula. Ge mateeka agafuga internet. Si buli mbwa wano toyina ogiwa obudde. Abamu abantu abamu bagwadde eddalu. Abamu ese balemeredde. Abantu bali stressed one. Bayina looni, abantu tebanaza n'abaana ku ssomero. Boyagala oyomba nabo Louis Light. Ogenda weefuula ekitagasa ate ng'oli muwala mulungi. You know how to speak. Nze Louis Light tero okulaba videos. Omanye okwogera. You know how to articulate points. Ogenda otekamu oluzungu ebintu bivaayo bulungi. Naye oyomba nnyo. Oba mu buliri bw'oli bw'otyo. Naye mu buliri oyomba bw'otyo Louis Light. Because wali onkwana. At first. Louis Light I remember. Nga wakajano ku internet wankwanako. Nosasula ne roje ntinda. You remember? Nuga Louis Light me mama yabingana. Ngamba Junior, I be with you. Junior, I'm falling in love. Omanyi Louis Light inolo luzungu lwa P4 oyogera. Olabika mu kirasi ya mwasomanga nnyo obutabo bwa primary. Obwa gulugulu went to school. Waliwo akatabo ka nursery bakaita gulugulu went to school mwaka soma. Louis Light olabika wakasoma nnyo. Ono luzungu lw'ebitego olwo. You see you know. Me, I'm Louis. Nasoka kuyita Louis Light. Ngatero za gwaza nya Twilight. Kati Louis Light we wankwana, I do remember those days. I do remember those days nali in China heartbreak. Eyali na Sebunya. I was heartbreak na China heartbreak yali na Sebunya. Because oyo mwala yali awoma ali na bambi. Kati nanchawa like you know ababawala abawoma sibangu bakuchawa. It took me time. Aliana Sebunya okutegera nti she's not interested. Nenga ko kuoma ko yali awo mera sijja muwayiriza. Nzabala bonabe nakaba nabo Aliana Sebunya ooma. Truth be told. Maizo mwana sagala muwayiriza wamma. Bino emdana mga mwala gwe wali to ooma Aliana yali awooma. That's a fact. Era si kyegana. Wali musava kugamba really it took me time okuchawa. Naye era Aliana ne bona atambula abasajja you come back to me that I know. Nyati nja kubeera si kyayagala. Obulwe kyoli ofune zirunde embwa.
nawulidde mbu wakoze omukolo mbokola mbaga mbo omugagga Amini yakuteereddemu ssente naye kati Bad Black nawe osabiriza ebyaddala seriously esente zaggwerawo ddala nange Uganda buli omu ali mu nnaku ye nze bangambye nti Amini yakoledde Bad Black omukulu nabadde sente zaggwerawo ddala Bad Black tokyayina nawe olya kusabiriza nga ffe naye Uganda girabe edduka everything is possible omugagga ayavuwala Bulaka nzijukira nali mu P4 Bad Black nogenda mu governor noggalawo governor abantu ne banwa I do remember I was in senior 4 Bad Black yatuuka mu governor ne bajiggala nakola open bar kati sente zembaga bamusondera busondezi what a disgrace ani yakuloga twalya sente za Bulaka era Bad Black sijja kwogerera bubi akasente ko twakalya newe baba embaga yakwesonda embaga ezokwesonda ngana zote ziwangala ati obo kyali awo nge yagulira omugole andawe yazze obo oli awo nge yagulira omugole nikaze banange embaga zokwesonda nazo muze wali tosobola kola budget ya mbaga noteekawo ne nikaze omugole kati azigula bwa kusabamu mukazi wo zebe binganyo kola embaga kusumbuwa abantu yempasani nawe wano TikTok abaji musondera musanyufu naye buli amuvuma amuvuma byaleta era wano TikTok bamusondera embaga naye musanyufu naye buli avaayo okumuvuma amuvuma bye yamusondera kirabe siza yakugulira enkoko y'omuko kirabe siyati yalinze soda wande muje banenze saagala bintu byakunsondera Junior ne bwendwala bulwazi wali opulidde ko nga nsonda sente wano bu Junior yalwadde tumuyambe saagala kukiwulira nze mazawane ebanga ku TikTok naye obo oyagala bakumanyire bakusondere anti buli omu byakuvuma sigate yalinze nina omukazi yampa $5 e Bulaya yavuma mbu yambezezaawo kwetaano gye $5 omukazi yansindikira sente $5 ebweru yankubiranga sikwata yanvuma singa singa olyawo amazigwe luyale ku $5 gwankuziza abantu bebweru mumanyira mwana wali ansaba sente zange nga wali wegonza sente nomeka $5 bannange mwewala okubasondera wano